Omulabirizi David Livingstone Kiganda owa Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi asoomozezza abakkiriza abalina omutima omutono nga tebamatira n'ebyo bye balina ekibaviirako okululunkanira ebitali byabwe. Wano omulabirizi asomye ekyawandiikibwa okuva mu kitabo eky'amasooka essuula ey'okusatu eyogera ku Eva bwe yakemebwa n'alya ku muti ogwali gumugaaniddwa. Omulabirizi ategeezezza nti okuwankawanka okululunkana n'omululu byebimu ku bintu ebikyasinze okuleetera abakkiriza okwonoona. Omutima ne gumutunduga olw'ekyo ekitamuweereddwa era fookasi yonna n'agiteekako ekyo ekitamuweereddwa n'afundikira nga messings up. Ensi eno yonna ebonaabona olw'abantu abanaayiza ebitabaweereddwa. Omulabirizi ayongeddeko nti omululu gwe guviiriddeko abakkiriza abasinga okulyaza amaanyi Katonda ne beerabira okuwangayo ekimu eky'ekkumi nga kino kye kireese okusiba emikisa gyabwe. Omululu guleese ebizibu. Omululu gukulemesa okusetolinga ne 90% Mukama gyakuwadde nobba 10% etaliyo. Katonda gyagambye nti 10% tithe is mine. Nawulaba nti Adamu yakola bubi okulya omuti gwe baali bamugaana. Naawe bw'okoze obubi ebbanga ly'omaze ng'olya ekimu eky'ekkumi sooka olabe gye kikukomezza. Mu ngeri y'emu omulabirizi annyonnyodde nti Katonda bwe yatonda omuntu eyasooka Adamu yamuteeka mu lusuku n'amuyigiriza okukola oluvannyuma n'alyoka amuwa omukyala. Wano wasinzidde n'akubiriza abavubuka okusooka okwekolerera nga tebannalowooza kuwasa olwo balyoke beefunira obulamu obweyagaza mu maaso. Katonda awa omusajja okutandika okukola nga n'okuwasa tannawasa. Akole, ateeketeeke, ategekere omukazi, ategekere amaka. Ku lwa Kingdom TV, Madri Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.